Katikkiro Charles Peter Mayiga agamba nti ebifo ebikuŋŋaaniramu abantu abangi naddala ebisanyukirwamu bikyalemedde ku muggalo so ng'ebirala ng'obutale nabyo ebikuŋŋaanya abantu abangi ate byo byaggulwa dda. Buganda kyava dda naffe tukikumenga. Okwewuunya kuno akukoze atongoza oluwalo lw'omwaka 2021 ku Bulange Mmengo mu ngeri y'emu awadde abaami ba Ssaabasajja amagezi okulima emmere etundibwa mu butale nga n'emmwanyi tebagisudde mugoloka. Abaami ba Kabaka mmwe muba mubeera ekyokulabirako era ntera okusaba abaminisita bwe tuba tulambula mu mmwanyi terimba bantwaleko mu baami ba Kabaka abalina ennimiro. Ebyakola nga bwenjogera naye nsinga bwenkola bya kiragaano kikadde abamanyi Bayibuli. Kuba mu kiragaano ekijja Yesu bwe yajja yakoleranga ddala ebyo bye baagala abantu bakole. Abantu balime emmwanyi. Aguze emigabo mu kibiina ky'abeegassi ekya Ssuubiryoza Mbogosako nga kino akikoze okuba ekyokulabirako. Amagombolola n'amasaza gaweereddwa ebirabo eby'enjawulo okugasiima n'abagakulembera. Bannaffe Abassaabagabo Nsangi bagenda kufuna ngule bafune olwendo 2 baluwe basiima maapu y'amasaka ga Buganda ate bafune ne kompyuta. Oweekitiibwa Joseph Kawuki asomye essaza ly'Ekyaddondo ng'eryasinga mu gonna okukuŋŋaanya oluwalo nga mu myaka 4 amasaza gonna gakuŋŋaanyizza oluwalo olw'ensimbi ezisoba mu kawombi. Ekyaddondo n'enywamu zonna 9 n'obukadde 86 mu55,050. Nkakasa Bannakyaddondo nga bwe musinzeewo wano ndowooza n'omwaka guno tukyetikka weewaawo. Ronald Kakooza yakusakidde kulira lino ku Lwabukedde TV.